Olugero lw'79. Kiiso kya mbuzi kirekerera omusi ne kitunuulira omubaazi. Ekiiso kyogerwako kiba kya mbuzi gye bamaze okutta. Omubaazi si yalagira embuzi okuttibwa, wabula nannyiniyo. Abantu abalagirwa obulagiro okukola ebintu ebibi tebaba na musango munene. Omusango guba gw'abo ababalagira. Olugero lw'80. Kiseke kya munyumya kijjula malusu. Oluseke omuntu lw'anywesa nga bw'anyumya lujjula amalusu ageesomba ng'anyumya. Olugero lw'81. Koogera ekibi ne katatuulira awo. Abantu abamu bamala gasindika ebigambo byonna ebibajjira mu kamwa ne bwe biba bibi okusinga okusirika. Olugero lw'82. Kwemmembekedde ng'eya wakati. Bw'obala engalo okuva ku 2 okutuuka ku 10, eya wakati tebulamu. Abantu abamu nabo bali batyo, bessa ku bantu aba buli ngeri. Olugero lw'83. Ky'abangi kirondamu nnawalubwa. Akabi bwe kagwa mu bantu abangi, wabaawo be kataliza abatono. Be katuukirako be baba abannawalubwa. Olugero lw'84. Mubbi nga nsanja. Bagamba nti yalimba mwanga ow'okubiri essanga. Olugero lw'85. Mugezi awubwa, amatu tegawulira vvumbe. Tewali mugezi amanyi byonna oba atasobya. Olugero lw'86. Mu matu temuli muzaana. Amatu g'omuzaana gayinza okuwulira ebigambo ebyogeddwa omuntu gw'atayinza kusemberera. N'abantu aba bulijjo bawulira ebyogerwa ab'ekitiibwa ekinene. Olugero lw'87. Mu nnyumba temuba kkubo. Buli agenda mu maka g'abantu asaana okulamusibwa. Olugero lw'88. Nabyewanga ng'akaliga akalira mu nte. Omuntu bw'ayagala okuyita n'abantu abatali baddaala lye, abanga akaliga akali mu nte. Omuntu ow'engeri y'aba ayagala kwegulumiza. Weebale nnyo okuyigiramu naffe olulimi Oluganda. Era genda mu maaso subscribing era olikinge video ate tulabagane mu ka video akaddako.